Basebo ne banyabo mbalamusizaako mwenna amanya gange nze Big Eye omuyimbi wamwe oli nyini gwe musinga okwagala ndi wano okubategeeza nti ngenda kuzomwezi 7 December egenda kuba concert yange ku Cricket Oval Erugogo era mwenna nga ndi wano okubakoola nga nsaba obwagizi bwamwe okujja mu mpagire ku lunaku olwo okuyingira zijja kuba emitwalo 2 ate VIP emitwalo 5 abemeza emiliyoni 2 naye ng'obudde buno osobola okugula tiketi yo mu kyetuyise early bird za mutwalo gumu ate VIP emitwalo 4 tiketi yo osobola okujijja mu bifo bino wamanga osobola ogenda ku Climax Machindye osobola ogenda ku Papa's Sport Machindye osobola ogenda ku Parklast Machindye oba osobola ogenda ku Emakelele Kavule au ku kitebe ku shop eriawo nawo nofunawo tiketi yo eya early bird obudde buno so munamana je muri osobola okunonya tiketi osobola okumpi okujijja abekazo musobola okugenda ku kisaawe ekazo nononya ewa Moses oba ku LC tiketi weziri so obere nga wetegeka osobola okujja ku lunaku olwo nga ku mulyango oyingira buyingizi nga tosimba line so oba osobola ogenda ku simu yo n'ogula tiketi yo ku Airtel Money nga onyiga *185*9 noteka merchant code eri 37455 munana nofuna tiketi yo ku Airtel Money oba osobola okuba ku namba noti 7 ojja kubanga olagirwa mu ngeri nona okusinzira wona woli ojja kubanga otegeera engeri gyofuna mu tiketi yo ng'obudde bukyali osobola okubanga totwanziza ku mulyango ojja buzinga oyingira nga gwe settings dda nga 7 December Cricket Oval Lugogo Big Eye balinze kama bawomukisa kaka tutegedde nti billioni zibazibye na Uganda weeraliikirire mu ssente zaffe baazitutte tebatuteza mwami Museveni siza Uganda na wabula nezo kubanga eza banka y'eggwanga ziba zaffe abayaye Kampala Uganda wulira gano kaka tutegedde nti billioni zibazibye na Uganda weeraliikirire mu ssente zaffe baazitutte tebatuteza mwami Museveni siza Uganda na wabula nezo kubanga eza banka y'eggwanga ziba zaffe abayaye Kampala Uganda wulira gano omukulembeze w'eggwanga lino General Yoweri Kaguta Museveni Tibu Habulwa Ssabalwanyi alagidde batandike okwetegereza ssente ezabbiddwa mu banka y'eggwanga bannange mwe Bank of Uganda banka y'eggwanga enkulu reports ziraga waliwo ba hackers abayingiridde system ya banka enkulu y'eggwanga lino ne bakulita n'omudidi tufudde billions ziri missing okuva mu banka enkulu y'eggwanga yazitutte era nti ssente zino babadde baziwayalinga nga ziva mu banka yaffe nga zigenda bweru ziri Asia zatusedde Europe muliri billions of money okuva mu Bank of Uganda tutegedde nti directive kakati egenze eri Auditor General omubalirizi w'ebitabo bya gavumenti nti noonyereza kati tetulinaba kumanya muwendo mutuufu naye account sezimu ziraga nti billioni zinga nkaaga Auditor General bamugambye nti noonyereza bahakazi bakikoze batya ani yabbye ssente z'eggwanga kati nti Auditor General yagenda okusooka atubuulire amount of money lost ssente ezabbiddwa zenkana ki ssente babadde baziwayalinga okuva mu banka enkulu ey'eggwanga nga zigenda bweru kyokka banka enkulu ey'eggwanga Bank of Uganda BOU tennafulumya statement batuyise kulitalaba kati nti investigations ziri mu giya nene okwongera okulaba ani yakibadde emabega ani yatubbye n'eggwanga teryetaaga kubba yabbye eggwanga eryavu bwe riti okunoonyereza kuli mu giya nnene nnyo nnyini ddala mu ebyo bye tugenze maaso n'okuba nti tutegeddeko banka eno engeri gye baali bagulamu ebintu era nga ssente zirina engeri gye zigenda maaso n'okuleka ndi zikola ki kati banka eno y'eggwanga
ebadde n'emivuyo atuliriza ziyite scandals mpitirivu kale akati badde bakyali ku scandals ezibaddewo okakkananga. Jjukira nti Pulezidenti Yoweri Kaguta Museveni ne gye buli eno tannaba kulonda gavana wa banka oluvannyuma lw'okufa kwa Emmanuel Mutebire mu January w'omwaka 2022. Pulezidenti Museveni takozesanga buyinza bwe kulonda gavana omujja. Kaakati tutegedde nti biliyoni zibaazibye. Uganda weeraliikirire mu ssente zaffe baazitutte. Tebaatutte za mwami Museveni si za Uganda wabula n'ez'okubanga eza banka y'eggwanga ziba zaffe. Abayaye baazitutte baziwalinze ziri mu Asia ziri. Kaakati gavumenti eragidde Auditor General sooka otegeere baatubbye emmeka. Omulimu gwa Auditor General si kukwata babbi kati sooka otegeere baatubbye emmeka. Kati poliisi enoonyereze baani abaazibye. Basebo ne bannyabo mbalamusizaako mwenna, amanya gange nze Big Eye omuyimbi wammwe oli ennyini gwe musinga okwagala. Ndi wano okubategeeza nti ennaku z'omwezi 7 December egenda kuba konsati yange ku Cricket Oval e Lugogo. Era mwenna nga ndi wano okubakoowoola nga nsaba obuwagizi bwammwe okujja mu mpagire ku lunaku olwo. Okuyingira zijja kuba emitwalo 2 ate VIP emitwalo 5 ab'emmeeza emiliyoni 2. Naye ng'obudde buno osobola ogula tiketi yo mu kye tuyise early bird za mutwalo gumu ate VIP emitwalo 4. Tiketi eyo osobola okugijja mu bifo bino wammanga. Osobola ogenda ku Climax e Makindye, osobola ogenda ku Papa's Sport e Makindye, osobola ogenda ku Parklast e Makindye, oba osobola ogenda ku Makerere Kavule awo ku kitebe ku shop eri awo nawo nofunawo tiketi yo eya early bird obudde buno. So mwenna gye muli osobola okunonya tiketi wosobola okumpi okugijja. Abekazo musobola okugenda ku kisaawe ekazo nononya ewa Moses oba ku LC tiketi weziri. So obeere nga weetegeka osobola okujja ku lunaku olwo nga ku mulyango oyingira buyingizi nga tosimba line. Oba osobola ogenda ku simu yo n'ogula tiketi yo ku Airtel Money nga onyiga *185*9# noteka merchant code eri 4374558 nofuna tiketi yo ku Airtel Money. Oba osobola okuba ku namba noti 7 ojja kubanga olagirwa mu ngeri yonna okusinzira wonna woli ojja kubanga otegeera engeri gy'ofuna mu tiketi yo ng'obudde bukyali. Osobola okuba nga totwanyizibwa ku mulyango ojja buzinga oyingira nga gwe weesetinze dda. Nga 7 December Cricket Oval Lugogo Big Eye mbalinze Mukama bawe omukisa.